yatuuka okulajana etuwa basonde busonzi ya Rabbi Mungu tusaasire ne badda ku Bukedde ayina ebbiri ayina ne Isma kike mwamwambula mubwe nagwe Pallaso simajana mwaze jayamozi naye n'okitunuulira tekyasobola na bantu tenti basitwali n'essaawa zino tenti basibanja n'essaawa zino tenti basibanja bano abantu njagala mwenna mu Bannayuganda mutegeere Museveni abakozesanga kondomu Kibala mu my statement gye kyakola nga Jajja Ichuli afudde Isma twali tetukyakwatagana bulungi naye bwe yandabanga ndi ne Ssaabasajja Kabaka nangamba weebale biki n'ayisaawo ebyamuwoozi bigambo bibiri Franka Gashumba Kasabuni n'avaayo n'ayogera ebigambo wano nga temwasobodde kuddayo ennaku zinaana mwali badde mujjukira bulamu bwa Ichuli tewali muntu agenda kukyankalanya social media nga wa NRM nga Jajja Ichuli abantu bagobereranga Ichuli ng'akijja ku mutima ne basajja mmwe ne mukomoko ne mumusasula ekyo ne mugaana n'okugenda mu kugundi ye ne mu kuziika kwe yaddala DC n'atalawo bakireeresi ba Franka Gashumba be baaliwo ne bantu mwani agenda okubakolera kyova olabagamba penge kubanga eseene ebintu bino twalifunye ekyokuyiga essaawa zino muzeeyi mutabuliki abula sabbuuni ne sukaali naye ng'abantu bali eyo bwepica boogera bintu bya kisiru kati gwali eyo bw'otayiga buno buyiika emenyera butamala emirundi junior buddawo ne bunnumba n'okatunya n'ogamba kasajja katukano kalaba ebigenda mu maaso oba kanoonya ttooke kati mbagamba bali mu federation muganda wange Edikeza akita federation wamulabye muganda wange bamuwandiikira ne bamugamba teekayo ne bamuyinterpretingira Edikezo tetuli balabebo Edikezo njagala otegeere bye tugamba kubanga bw'otakimanyi soko yaniriza oyo mbadde njagadde yesebo ebigenda maaso enjagala twogereko ebisinza okupanga ku byempulidde kwa nagulu WhatsApp group zembeerabeeramuko bensakaasaka amawulire nga gagambibwa nti omuyimbi w'eggwanga ly'ensikini abadde akwatiddwa ku kisaawe siwa ggwanga ate mbadde saagala ono gwobuuza ggwanga lyawa ggwanga ki talina kyamanyi okajjawa mbadde njagala osooke information gyenjala okufulumya eri very latest saalyagadde kwengejingibwamu muntu mulala nga njifulumya soka obuuze byobuuza then nsobola okuba nga ntangula era ekyokola mbadde njagala gamba mwami ono abeere nga asirika obola okuba nga tukulumya information eno kubanga taliakuleekaana era mbadde sagala itaraputinge kubanga obwedde ayogera era mbadde nsaba bw'aba yagala kunengejinga eitha bwasooka wumula akomewo edda nejetinge bw'aba akkiriza abeere wasirika information eno yogera nkuwuliriza yogera sebo obadde olina byokyasobola okutangaaza olwabwe badde obuuza omuyimbi w'eggwanga muyimbi wa ggwanga kati Kibedi munnange nange Kibedi lindako bunaezoteeka mu busiku bintu byandabuseko dde bugulo sina nze kati Kibedi munnange nze kati nkubuulira okusinza ku maanyi gempulira minzaani yeekubidde omusajja muyimbi wa ggwanga ojja kunyonyamu engeri gy'omulabamu naye amawulire geefunye nti omuyimbi w'eggwanga abadde akwatiddwa ku ifiro kati kyembuuza ekintu kino eky'omuyimbi Pallaso obutagenda ono n'agenda ne bagamba nti politics yakireese ekintu kino okiraba otya abannaye muli mutya bali abatuwuliriza abatulaba abaagala okuba nga mufuna information yene eri latest ate eri well hide from sources ezakyasinze kubeera nga ziva ku global mass ez'amaanyi ng'ebizungirizi bintuuseeko ne bimpa information eno mu butongovu mu butuufu bwakyo nga tetuteesemu bulimba tetukozesa propaganda tukozesa mazima agaliwo era kati ngenda kusobola okutandika nga mbatemera mpola mpola mufune information eno ekisooka njagala kutandika ebintu byonna Katonda talya nguzi mu kintu kyonna kolebwa John nagenze ne mbabuulira ebintu ebimu ne mbagamba mu promoter eyakakawo ekigulu kino ekirina okubeera e Bungereza enkya yali mukumpanya mulimba era mu bwongo bwe bwamugamba oyo gwe bayita Job Links ng'ayagala kwegula ku kibiina kya NUP kyabadde awagira ng'eddembe lye ng'ayagala kubeera ng'alondebwa nga chief mobilizer w'aba diaspora e Bungereza n'agenda ku NASA n'akola kinotice
ekyo ekibadde kitambula nga kigamba mbu Royal Agency ye yatudde mu nsonga zino n'egaana omuyimbi the king of the east Sir Pallaso okuperforminga e Bungereza. Linako omuyise king of ki? King of the east Sir Pallaso. Wamampuzi yasiimwa ye musiime tugende mu maaso. Sir Pallaso ye musiime Buganda ewangani. Kati n'aba nga ye olwa forces zavudde mu NUP camp ne muteekako pressure mb'olina kufuna ngeri yonna yonna gy'ofuna akakwakulizo ekisobola okustopinga Pallaso obutafiyaringa ku kyeyi. This very reliable sources. N'akozesa obukunjukunju galowooza bw'anaagenda ku NASA n'akuba ekipande n'akireeta n'akikosanga excuse ky'obola bayabadde bagamba okulya mu luzige ne kulya mu lwaki. I'm not a Muganda but bagamba okulya mu luzige ne something kyeyabadde agezaako okukola ne mu luzige yabadde ayagala kulaga obulungi bwe mu Pallaso famire y'amayanja agikyalinako oluganda n'obulungi bwakyo era kyalina relation ennungi ate nga at the same time alina okugenda ku orders okuwangula ekifo kiri kyayagala okubeera nga bamuwa chief mobilizer mu diaspora mu UK ku bintu bya people power. Linda anoonya chief omubwanno abere chief mobilizer. Yes. Promoter job links nkiddamu promoter job links anoonya ekifo bamuwe ogw'okubeera chief mobilizer mu diaspora mu UK mu London. Ate okubeera nga chief mobilizer waawo era bamuwadde obukwakulizo. Obukwakulizo bwabadde nti nga bwe bali mu system oba mu mbeera erwanyisa federation. Buli muyimbi wa federation bamuteeseeko ekiguli eky'amaanyi okumulemesa okubeera nga performinga outside of Uganda. Pallaso is number 1 era mwakirabye eggulo kyafulumya ekikata endala nga ne wekibenda naye bamuteeseeko akavumbi. Nga bakireminga bakolagana nani? Bakolagana ne dictator Mr. Museveni. Ye excuse balikozesa. Naye nga jjukira abayimbi bano tebali mu byabufuzi. Abayimbi bano bakola federation yaabwe nga tebatandise na bintu byabufuzi baagala kwerwanirako copyrights zaabwe n'okubeera n'ebirala bye baagala okubeera nga bateeka mu nkola basobole okubeera nga bejja mu mbeera gye balimu. Nga n'ekyessente tekirimu era ekyessente kizze buzzi ku lwakyo. Abakyogerako ekyessente tebanaakwogera ku kya ssente era olaba buli muyimbi yenna ali mu federation oba mu association ali distancing himself off money. Abagamba ekisinga obukulu ye copyright n'okutereeza emitendera gyabwe gy'abayimbi basobole okufunamu. Now nga bw'omanyi Katonda talya nguzi. Job link yabadde alowooza bw'anaakwata ekintu kye ekyokunasa akiteeke ku social media tetujja kimanyi. Investigations zagenze ne zibuuza Royal Agency Administration direct mails. Ne bababuuza are you reliable to this document which is moving on social media? Ne bakyegaana. Ne bagamba we are not even part of that document. Eyo document tetugimanyiiko tetunaba kwogerako na muyimbi yenna wa Uganda. We know nobody in Uganda as a musician. Fe bajja ne batubookinga omuntu yenna ali bikola ye organizer job links. Nagamba job links alikolera ku pressure. Alina okukola sites. Family y'amayanja mukoledde sente nnyingi nnyo mu promotions ebibaddeeyo. Emuwadde sente nnyingi nga bw'omanyi abantu abasinga obungi greed egenda ne bateeka mu position osanga ayagala kujja kubeera LC3 owe Uganda at one time. So ebintu bino bigenze okuvaayo nga bw'omanyi Katonda talya nguzi. Omuyimbi gwe yakyuzinze aduplacinga oli afiirize Pallaso okubeera nga tayimbye n'emikwano gye n'ab'eŋŋanda ne ba fan base abali e Bungereza ababadde bayitiridde obungi nga be basinze n'okugula tiketi. Ne tables ez'omukolo gw'enkya bareedize concert nga bw'omanyi Katonda talya nguzi. Omuyimbi gwe yasayidirize naye n'atuuka mu kifo empingo ne zifuma. Ennyonyi bw'eba etambula okuva e Uganda yasimbudde essaawa 4 ezajjo. Essaawa 4 ebadde yatuuse dde e Bungereza yatuuse ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tuli mu ssaawa 11 ez'e Uganda. Bakyaluka ku mbagano mu karuumu bakyamubuuza ozze kukola ki? Pamiti yaabwe teri kiriya. Ebintu byabwe tebyebannamakkula biri ebyamukubya so. Weebale kati bamutuuzizzaawo bano balwana. Royal Agency bagibuuza zino notices ze muli kola nga muteekawo divide and rule ku bintu bya politics muyingiza bya bufuzi wano we don't want any politics. Jukira relation ya Uganda ne Bungereza y'amaanyi nnyo kasita otandisa kwogeza Museveni.
Baba now, if it is a political show, we might not, we are about to even cancel it. By today, we are careful, not to clearances. Ambassador Uganda, you know, kugenda ku airport, or clearing if this show is not political. Kubanga government ya Bungereza entertaining a political shows in Musia. Kalichoka mane area mwawe chiyingidemu wagala Pallaso. Abali yawe London. Kubanga obuto alabya abufuzi ebyobufuzi mu entertainment tebabikiriza. They know the repercussions solo kuvayo violence. Abantu basolo kufira mu tebasobola kuleta bintu nga bagamba mbugoze kuambulera ya kulwanyisa bifo political music show tebabikola. Political music show bikolera mu nsi yo. Kati kyobola abane hotel bagikuholo eyo owners abaholo babakubidde ne bababuuza mutubuli ekipapula kino kyogera biki ayu ne ba distancing the information na that defamation yakozeseza defamation okusabotaginga okozesa erinnya lya holo okujustifyinga selfish zize ezekikola ekirala muliro yes permit eyabadde etambulizibwako ey'omuyimbi gwe baleese tebateeseko omuyazise ku byabufuzi bamuleesenga artist az'okuyimba things on social media bireflectinga bwe ebintu bizze ku byobufuzi nga ne alerts ezitansa okujja abayimbi bonna abali ku sakodi ya association oba federation ya Uganda babateeseko akavumbu nga batambye ku byabufuzi kyokola abaw'ekibende Canada bakansolinze eyiye yakansolingibwa ggulo by the way tonight the night of today the alert netambula nejja ne Bungereza ne bagamba another member of the federation is coming to Uganda ne bamukansolinze bali abazungu abangereza ne bagamba no temusobola kuteekawo bintu ebiri undemocratic okulinyirira eddembe ly'omuntu wa booking abayimbi wano n'obalanga all of a sudden you cannot cancel and standing on a political side campaigns zonna zibadde zitambula. CEO bullet on the head badde nkusaba okwatirire mukaawo n'omusajja ono sagala mutuuza nnyo musajja gwe